Lady Justice Aisha Nelze Batala kalisoliso wa gavumenti yasinkanya avubuka bakulembera olukiiko lwa Nkobazambogo okuva mu University 10 nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Moses Semujumwanje ng'ensinkanya newadde ku University Makerere nga twetegekera okulonda. Olukiiko lw'eteemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde Mmenja General Christopher Damulira akulira ekitongole ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango mu poliisi Omusumba Joshua Lere n'abalala. Kalisoliso alabudde avubuka kusasanya kalebule ku mutimbagano. You can use it for more meaningful purposes other than posting happening now where I am now. So you can use it as a tool of innovation and not show us where you are. Omumyuka we Andrew Nomugisha asaba abavubuka balonda abakulembeze ab'omuggondo. Hold your leaders to the high standard. You're lucky you have gone to school. Go back and tell your people. Ebulebenzi, Wakiso, Masaka, Chivanange, Wonokulembeze, Tajja Bisobola. Mmenja General Damulira alabudde abavubuka bavumira abantu ku TikTok n'abasaba okubeera n'omwoyo gw'eggwanga. There is a lot of disinformation going on the internet. If you are not careful or you don't consume almost 90% of the information, wrong information in it. Omusumba Lwere yasabye abavubuka okuwala okuleeta obujjagalalo mu kulonda. Freedom is the ability to do what is right. When you interpret freedom to mean that you do what you want, it's a big mistake. Ssentebe wa Nkobazambogo Mwanje yasabye abavubuka okulonda nga byegendereza. Newankubadde tuli mu kaseera akakabyenkano naye obutugula mufe busigalemu. Ani yagadde wano okumaliriza okulonda ng'alina omukono gumu. Ye ssentebe NRM Lubaga Ivan Majambere Kamuntu Semakula labudde abanaaleeta akajagalalo mu kalulu tiwakufafaga nabo. Asabye abantu okugondera amateeka gateereddwawo abakatyoka ebyokulonda ebirala banaabirabira ku TV. Keera ku makya genda olonde, bw'omala okulonda dewaka ebyokukakuuma obirekere byabakama. Abadde mu nsinkano n'abavubuka e Lubaga ssaaka bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abawagizi ba NRM. Era namukakasa nti Kyagulanyi buli polling station nina okugiwangula mu Kampala wano ne mu Lubaga. Bw'aba bakozesa basabiddwa okuwa omwaganya abakozi okugenda okulonda abakulembeze baabwe ku Lwokuna ate balonde abalina ensa. Okusaba kuno kukoleddwa Goodra Tumusiime owa Vema Group. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza e Bwebajja mwasabidde bannayuganda okuwa Pulezidenti Museveni akalulu. Tukubire Muzeeyi ow'ekikofiira akalulu tumuwe Pulezidenti Museveni tumuwe obululu bungi tumulage okwagala. Ayogedde ku bintu eby'enjawulo ebikoleddwa gavumenti ya NRM nga kisaanye Pulezidenti Museveni okuddako asigale ng'abikuuma. Tugende mu maaso tuleme okudda mu bino by'entalo zimuziraba baliraana bonna bali mu ntalo bonna baddukira wano. Ffe tuleme kudda mu by'okuddukira oba Sudaani oba kuddukira Kongo tusigale wano.